waliwo ebuuza lwaki ensi za Africa tezikola bulungi mu nsi eya science ne teknolojia. Yabafu waliwo ebuuza lwaki abaana baffe wano mu Africa naddala mu Uganda mu masomo ga science bakolera ddala bubi, ate nga n'abo abakola obulungi ne bafuna AAA masomo ga science bakomekereza nga si bayiiya mu masomo aga science mu nsi ya science. Ekivuddeko embeera eyo lwakuba nti abaana basoma science n'amasomo amala gonna mu Lungereza, olulimi lwe bakyayiga obuyizi. Tosobola kuyiga science n'omunnyonnyoka ng'ate weeyambisa olulimi Olungereza nalwo ng'okyaluyiga buyizi. Y'ensonga lwaki omwana agenda okutuuka senior 6 watandika okubeera omunnyonnyofu mu lulimi Olungereza ng'obwongo obuyiiya bugubye bukonzibye. Kati ku mulundi guno ffe tugamba nti tukulaakulanye ennimi zaffe ez'ekinnansi ng'Oluganda. Abaana bava wansi nga basoma science mu lulimi olw'awaka olw'ekinnansi n'Olungereza. Ennimi zombi, olulimi olw'ekinnansi ng'Oluganda n'Olungereza, bwe tujja okusobola okulabanga abaana bafuuka abayiiya, bategeera bye basoma era ne bayitimuka masomo aga science, era ekijja kuviirako eggwanga lyaffe okuba nga liyitimuka mu science ne teknologiya n'amakolero. Nze Muwanga Charles, retired Assistant Commissioner of Police, era nga ku mulundi guno neenyigidde mu kawefube ow'okunoonyereza engeri butya ennimi zaffe ez'ekinnansi gye ziyinza okufuuka ennimi eza science ne teknologiya, era nga ntandise n'olulimi Oluganda luno olwange lwenjogera. Ndi mutabani w'omugenzi Arthur Kisuule Essango, muzzukulu w'omugenzi Lafai Kasule Essango, ono nga yali sipiika wa Buganda okuva mu mwaka gwa 1955 paka mu mwaka gwa 1957 Mukama lwe yamujjulula. Era ndi muzzukulu wa omugenzi Matayo Kisuule, ono nga yali ow'essaza ly'e Mawokota okuva mu 1897 okutuuka mu 1908 Mukama bwe yamujjulula. Nkoze omulimu guno ogw'okunoonyereza olw'ensonga emu oba endala. I want to also to speak in English. I want to say that I've been able to translate so many works of science and mathematics into Luganda language, chemistry in Luganda, physics in Luganda, biology in Luganda, mathematics in Luganda, machine science and technology in Luganda, not because I'm very intelligent, but because I've listened to the voice of God. There has always been a force, a divine force, telling me, do something to change your society. Do something to change African society. And eventually, the same voice of the Lord Jesus Christ told me, find a way, make a research on how to intellectualize African languages, beginning with Uganda. And I listened to the voice of God, the voice of my Lord Jesus, and I embarked years ago on that research. Today it has culminated into the first language of science and technology in Africa, south of the Sahara, which is Luganda language. The product is not a Luganda language project only, it is for all African languages. All African languages, including all languages of Uganda. Now, why
Why did I have to put effort on science-centered development of our African languages? I made research and discovered that all the major economic and industrial powers of the world teach science and technology, and they make scientific research in their home languages. And all the poor countries of the world, most of which are in Africa, learn and teach science and technology in foreign languages like English, French, Arabic, to mention but a few. So we have come to change the status quo. I'm not saying that we are going to abandon English and French and Arabic. We need them because the world is a global village. But for the purpose of excellence in science and technology and innovations, we must include our local languages in learning and teaching of science and technology. The good thing is that Article 6, Section 3 of the Constitution of the Republic of Uganda provides that local languages will also be used for teaching in schools and institutions. And there are various provisions that support development of local languages, not only as avenues for conserving our cultures, but also for the purpose of using them to contribute to the promotion of science and technology. The 1992 Uganda government white paper on education provided that pupils from P1 to P4 will learn science and technology, science, in their home languages. The problem is that most of our local languages do not have even the simple mathematical terms, the geometrical figures in the local languages. Right now we have them in Uganda thanks to the power of God that has enabled me to do it for Uganda. But the Uganda National Culture Policy also mandates the Ministry of Gender to ensure development of African cultures, including our local languages. The African Academy of Languages, ACALAN, is also a strong advocate for development of our African languages in all discourse. Then we have to talk of UNESCO. UNESCO is also supportive of what I am doing to create a theory for intellectualization of African language, not only in Uganda. I've started with Uganda, but what is in my mind, which the divine force was telling me, to ensure science and development of all our African languages. Then we have got a Uganda National, we have got UNCDC, Uganda National Curriculum Development Center. I've started with the director, Madame Baguma, and she says, using both English and the local languages to promote science is the new normal. It's the way to go. I have received various awards and appreciation for my research and publications on science-centered language development. Actually, one of the awards was the Uganda Book Award, Life Achievement Award. This one I was given by the Uganda Book Trust 2018. I was the winner of the Life Achievement Award, thanks to my well-researched publications of science in the vernacular. Not only that, the Kabaka of Uganda wrote this letter thanking me for spearheading intellectualization of Uganda.
as if that is not enough. The Katikkiro of Luganda himself, Charles Peter Mayiga, wrote that letter way back in 2016, appreciating my effort and encouraging me to continue. African languages at Makerere University, who also appreciated my effort for intellectualization of Luganda and also the national books that I made through the Department of African Languages at Makerere University, again in 2019. This is 2014. I was appreciated by the Minister of the Research Minister for Uganda Kingdom, Omumbeja Mazis Livia. She appreciated me for the effort I've invested in intellectualization of Uganda. This is 2014. Then I also have so many others. One of the appreciation messages from Professor Masagazi. Professor Masagazi is the highest professor of Luganda language, an expert in Luganda language. He sent me this email in 2020. I can read it because it's a short email. Sebo mwami muwanga ebigambo mbisomedde ddala era nziramu okusiima omulimu gwo. Tewali kuwanaanya omulimu gwo taffaali eritabumuluka wadde okumerebuka. Era Buganda ne Makerere University tukakatibwako bya kirimba kya mpafu okukuwagira, naye nga tetunnaba kutuukiriza nteekateeka eyo. Nkusaba tufuneyo akadde mu wiiki ejja twegeyeemu. Olwokusatu mulinako enkizo. Era ataddewo Professor Masagazi. Eno yali email era njirina era olukiiko olwasikana ne Professor Masagazi nga tuli ne munnange Mukibi Achilles era ne tukkaanya tukolagane ne Makerere University okulaba nga Oluganda lugenda mu maaso, okulaba nga abaana basoma Oluganda batikibwamu amagezi n'enjogozo eza science. Kaakati ssebo ebintu bino ebya YouTube Oluganda olwa science bigenda ku platform ez'enjawulo for dissemination. Muno mulimu YouTube channel Oluganda olwa science, Facebook Oluganda olwa science. Kati video clips zino zigenda kuba ziteekebwako buli wiiki oba buli mwezi nga zigenda ku YouTube channel eno Oluganda olwa science ne Facebook. Njagala okubategeeza nti ebitabo byange byonna byempandiise, ekibalangulo mathematics, essomabuziba chemistry, essomabuzimbe physics, essomabiramu biology, tekinologiya we enyangirizi machine technology, obunyukufu literacy, ebitabo bino byonna n'ebirala bingi nnyo byempandiise biri covered by copyright certificate yeeno eyampeebwa. Ebitabo bino byonna byempandiise biri covered by copyright, era copyright eri mu kitabo kino. Ekitabo kino mwe ndateeka ebigambo ebyenjawulo bye nagunjaawo mu masomo ago: chemistry, physics, biology, mathematics, technology and literacy in Luganda. All my publications in the science and mathematics are covered. They are copyrighted in this book. So I believe that right now I own Intellectual Uganda. Tuli ku YouTube Oluganda olwa science nga bwe nabategeereza amasomo gonna aga science kati gali mu Oluganda, era YouTube channel Oluganda olwa science egenda kuba ebaweereza enjogezo z'Oluganda olwa science, masomo aga ekibalangulo mathematics, essomabuzimbe physics, essomabiramu chemistry, biology n'essomabuziba chemistry. Ku mulundi guno olwaleero nsanzeewo tutandike n'essomo
eya science eyalibadde nga lyekangezibwa ennyo okuzza mu Luganda naye nga ffe tuliziza mu Luganda nga tetwewoze kitono essomo lino lyeyitibwa essomo buziba ekitegeeza essomo ly'enkyukakyuka ez'ebuziba chemistry enkyukakyuka ez'ebuziba chemical changes kakati nga tutandika kansooke nzyo ebituumo ebyomulamwa technical terms ebituumo ekituumo term ebituumo ebyomulamwa technical terms bibiri bitusooka okunyonyoka mu njogezo z'Oluganda olw'essomo buziba kati mu Luganda olwa science ekintu kya science ye matter ate essomo buziba ye chemistry kati ekintu ekya science matter kisonjolwa nga buli ekibuganda ebbanga ate nga kirina enzito ya anything that occupies space and has mass ekintu ekya science oba ekintu matter kisonjolwa nga buli ekibuganda ebbanga ate nga kirina enzito ya anything that occupies space and has mass enzito ya mass ate essomo buziba chemistry mu Luganda kisonjolanga essomo ly'enkyukakyuka ez'ebuziba the study of chemical changes that is the etymological meaning of the word essomo buziba which is chemistry in Luganda etymological amakulu ag'ensibukulu kakati bwe tumala mu Luganda olwa science tugenze mu maaso mu ssomo buziba ne tutunula embeera z'ekintu ettaano the 5 states of matter ekituumo ky'Oluganda nabagambye nti nkozesezza ebigambo ebiriwo mu Luganda okusobola okukyusa amagezi aga science gatika mu Luganda kati otogera mu Luganda otogera ku obuziba oba ebuziba ebuziba kisonjolanga ekifo ekiri ewala ennyo mu njogera ya bulijjo naye mu Luganda olwa science ebuziba oba obuziba kiraga awantu aweekusifu awatasobola kulabibwa na liiso eriziizi mu buziizi bwa atom gemakati ga atom nucleus obuziizi bwa atom nucleus the atomic nucleus kakati wetuva wano ali katweyongereyo namba 5 cell science mu Luganda akafaali k'ekiramu life cell tugamba akatafaali ne tukasalako ne tugamba akafaali cell kakati senga omusajja ono ekinanga olaba ayimiridde mu kifaananyi n'ozimbulukusa omubiri gwe wano ku mukono n'oguzimbulukusa n'enzimbulukusa oba osobola okulaba akafaali k'omubiri gwe body cell bwe kati bwekafaanana mu makati g'akafaali mwe muli ekitibwa obuziizi bw'akafaali cell nucleus obuziizi bw'akafaali cell nucleus jjukira nti ne atom erina obuziizi bwa atom atomic nucleus naye obuziizi bw'akafaali cell nucleus kati mu buziizi bw'akafaali mwe musangibwa ekitibwa akasekesi oba obusekesi chromosomes akasekesi kalinga olaba olusekese lw'enku nga munda mu olusekese lw'enku mulimu enku nakimu kakati senga tudira akafaali kano ak'omubiri nako ne tukazimbulukusa tufuna akasekese kano bwe kati bukafaanana chromosome kakati senga akasekese kano nako tukazimbulukusa zimbulukusa akasekese kano tulaba ekiri munda mu kasekese kano ka chromosome muno mwe musangibwa ebiratira bya ndagabutonde DNA strands ebiratira bya ndagabutonde bye bino tuzimbulukusiza akasekese ka chromosome ne tugwa ku ebiratira bya ndagabutonde DNA strands kati n'ebiratira bya ndagabutonde bino senga nabyo tubizimbulukusa tutuuka tuba tusobola okulaba endagabuzaale genes endagabuzaale oba ennabuzaale kati zino z'endagabuzaale oba nnabuzaale
ezisangibwa mu endaga butonde eno byonna bisangibwa mu kasirikitu kano ak'ekiramu akatibwa akafaali obusekese chromosomes bwe buno kati senga tuzimbulukusa obusekese buno ne tujja akasekese buno tukazimbulukusa olaba akasekese kwa tukazimbulukusiza utukazimbulukusa kaba kafaanana bwe kati akasekese chromosome kati watupira akasekese kano nako ne tukazimbulukusa tuba tulaba endaga butonde DNA kibakitegeeza nti obutofaali obuzimba obusekese ze endaga butonde DNA kibakitegeeza nti akasekese binywa bya endaga butonde kati senga tugenda mu maaso ne endaga butonde eno DNA nayo netugizimbulukusa tufuna ekitibwa endaga buzaale oba ennabuzaale gini endaga buzaale zino zeziwa endaga butonde ebiragiro ki ekyokukola mu mubiri gw'ekiramu kakati ate katugendeko wano ensigambo kino configuration bigambo bino ebyolungereza bibatiisatiisa nnyo configuration olowooza ayogedde oluzungu lwawagulu nnyo naye configuration kitegeeza ensengeka arrangement ensengeka y'obusannyalazo the electron configuration kati obusannyalazo buli atom nabagambye mu buziba bw'ekintu in the deep of matter in the chemical structure of matter atom erina obuzimbe bwayo mu makati ga atom ge gayitibwa obuziizi bwa atom musangimamu obutirigiinya oba obutiddiitu bwa mirundi ebiri nampengwa neutrons era oyinza okiyita nampawengwa ne obukontanyo oba obukonta protons kakati kungulu kwa obuziizi bwa atom kwe kusangibwa obusannyalazo obutirigiinya mu buziizi bwa atom nucleons saagala oddemu okukimbuuza ati nucleons kyekimu Luganda mu buziizi bwa atom era zirimu obutirigiinya bwa mirundi ebiri nampengwa neutrons n'obukontanyo protons nze seewola oluganda olulimi oluganda lugagga nnyo mu bigambo valence mu luganda ekiyayaano era ekiyayaano kino kyekivaako enkyukakyuka ez'obuziba valence is a number cause for chemical changes oba chemical reactions kakati mu mbeera ya atom mu bulamu obwa bulijjo erina okuba yalibadde nga eggumidde stable waliwo atom enzigumivu stable atoms naye ebiseera bingi atom eba sinzigumivu bweba sinzigumivu kiba kitegeeza nti eri mu kuyaayaana yanning okuviibwako akasannyalazo oba obusannyalazo oba okuweebwa obusannyalazo eyaayaana okuviibwako obusannyalazo oba ogaba obusannyalazo esobole okugumira tubikamu stable kati atom eno ogiraba nti erina atom okubanga eggumidde mu kire kyayo ekisembayo kungulu the outermost shell erina okubanga erimu obusannyalazo 8 oba atom ezimu ng'erimu obusannyalazo 2 bwokka kati senga obusannyalazo obuli mu kire kya atom kungulu obusembayo ekisembayo senga tebuwera mu electrons ekyo mwe muva omulama ekiyayaano valence of electrons kati olaba atom eno mu kire kyayo ekisembayo erina akasannyalazo kamu wano electron kiba kitegeeza nti eri mu kuyayaana okwa waggulu tis yearning to lose this electron sembayo erina obusannyalazo 7 so nga ate okuba enzigumivu erina okuba n'obusannyalazo 8 kati nayo eyaayaana okugabirwa akasannyalazo kamu esobole okugumira ng'eweza obusannyalazo 8 yesu waki nkulaze nti kati eno erina obusannyalazo akasannyalazo kamu kiri kisembayo eba eyaayaana okugaba ate eno eyaayaana okugabirwa kati akasannyalazo kano kavaawo ne kagenda wano ne kadda ku eno
ebeggumidde nefuna obusanyalazo 8 mu kire kyayo ekisembeyo kungulu ebeggumidde ate neeno nayo neggumira kano kakivuddeko kati esigaza obusanyalazo 2 mu kire kyayo ekisembayo nayo neggumira ekyo kikivaako enkyukakyuka ez'ebuziba chemical changes kati eno atomu ya lithium mu luzungu mukisoma lithium ate eno ya fluorine mu luzungu mukisoma fluorine kakati ekyo kyebayita enkwaso ey'engabiro ionic bonding enkwaso ey'engabiro ionic bonding erimu atomu emu okuyaayaanira ogabirwa oba ogaba obusanyalazo ekyo kyekitibwa ekiyaayaano ky'obusanyalazo the valence of electrons nga atomu emu eyaayaanira ogabirwa oba ogaba obusanyalazo ekyo kyekikola ekitibwa enkwaso kigambo kyaluganda kitegeeza bonding enkwaso ey'engabiro ionic bonding iron ye engabiro oyo science wa Luganda esoma buziba mu Luganda chemistry in Luganda structure of matter obuzimbe bw'ekintu obwebuziba the chemical structure of matter kati singa wano tuba n'ejjinja lino jinja stone bwe tulizimbulukusa tuba tusobola okulaba mu buziba bwalyo kati wano tuzimbulukusa ejjinja lino n'enzimbulukusa y'obusanyalazo electronics microscope nesobola okulaba mu buziba bwalyo kati zino mu buziba bwalyo osobola okulaba atomu zino kakati senga ojjawo atomu emu naye n'ogizimbulukusa kati oba osobola okulaba obuzimbe bwa atomu ddala atomu kali akatirigiinya akasirikitu n'osobola okulaba nti makati gaako buno bwe buzimbe bwa atomic structure nti makati gaako mwe musangibwa kye bayita obuziizi bwa atomic nucleus mu buziizi bwa atomu mwe musangibwa obutirigiinya bwa atomu obuyitibwa nabuziizi nucleons nabuziizi ziri 2 nampengwa neutron n'obukontanyo protons kakati senga tugenda mu maaso era ne tuzimbulukusa obuziizi bwa atomu ne tubuzimbulukusa tuba tusobola okulaba ekiri mu buziizi nabuziizi no tuziraba kano akalina akasalaba kebayita akakontanyo oba akakonta proton lwaki kakontanyo kubanga obusanyalavu bwako bukontana n'obusanyalavu owa akasanyalazo aka negative akasanyalazo kalina obusanyalavu bwa negative kati ate nampengwa akakontanyo kalina obusanyalavu bwa positive neswaki tukaita akakontanyo kubanga obusanyalavu bwako bukontana n'obwakasanyalazo akalina obusanyalavu bwa negative kakati netuba nampengwa ko katirigiinya tekaina busanyalavu it has no electric charge nagambye akakontanyo kaina obusanyalavu bwa positive proton has a positive electric charge ate akasanyalazo kaina obusanyalavu bwa negative electron has a negative electric charge nampengwa neutron nampengwa kiba mukusanya mu kigambo ky'Oluganda nampawengwa kali makati tekalina busanyalavu bwa negative ate tekalina busanyalavu bwa positive kali makati nampawengwa nampengwa neutron so obuziizi bwa atomic nucleus esangibwamu nampengwa neutron nesangibwamu obukontanyo protons kakati senga tugenda mu maaso netukusa obutirigiinya buno nabuziizi nucleons netuzimbulukusa ate nazo zirina obutiniinya elementary particles obuzizimba buno bwe buyitibwa obukwaki mu Lungereza the quarks obukwaki bwe butiniinya obuzimba nabuziizi obukwaki bwe butiniinya obuzimba obukontanyo ne buzima naye nampengwa awo tuvuddewo ziva ku busanyalazo mu atomu ziva ku atomu okubanga erimu kuyaayaanira ogabirwa
oba ogaba obusanyalazo. When the atom is yearning to donate or to receive an electron, it results into a chemical change. Kyekiviirako enkyukakyuka ez'ebuziba, chemical change, era oyinza okiyita okuva mu mbeera okwebuziba, chemical reaction. Ebyokulabiko bya enkyukakyuka ez'ebuziba oba okuva mu mbeera okwebuziba kwe kuvunda kw'ebiramu. Buli walaba ekintu nga kivunda eba teba nkyukakyuka yakungulu, eba nkyukakyuka y'ebuziba, chemical change. Ekyokubiri okutalagaka kwa kalwe, rusting of iron, nayo enkyukakyuka y'ebuziba. Singa oddira omusumaali n'okanyuga mu mazzi obudde bugendokera ku makyanga obutalaze ng'olaba entalago rust, eyo enkyukakyuka y'ebuziba eviira ddala ku mutendera ogw'obusannyalazo nga atomu emu egabira endala oba egabana obusannyalazo. Kati waliwo ne ze bayita entabamuliro oba entabuliro, combustion. Entabamuliro oba entabuliro erayo nkyukakyuka ya buziba. Buli okoleza akabiriti, buli okoleza omuliro gwaka olw'okuba enkyukakyuka ez'obuziba zibaddewo. So combustion mu Luganda entabamuliro oba mu bumpi entabuliro. Maaso mu mibiri gy'ebiramu, obeerawo nga oli mulamu n'olya emmere n'omala ogirya ogenda okulya bagenda kufuuyisa kweyamba. Ekikolo ky'okubanga oyagala okweyambala kuba nti mu mubiri gwo mubaddemu enkyukakyuka ez'ebuziba mu mubiri gwo oba mu mibiri gy'ebiramu. Enkyukakyuka ez'ebuziba mu mibiri gy'ebiramu ze ziviirako ebiramu okukula, ze ziviirako emmere gy'olidde okukolebwako omubiri, ze ziviirako omubiri okukola ku byetaago byagwo eby'enjawulo. So enkyukakyuka ez'ebuziba mu biramu ziyitibwa mutereeza bulamu, metabolism. Oyinza okugamba nti nkigesedese metabolism, ddala mu butuufu obulamu tebusobola kutereera nga enkyukakyuka ez'ebuziba zigenda mu maaso mu bulamu bwo zikyankalanye. Okulya nti obulamu buteredde, ekintu kikula bulungi, olidde emmere, omubiri gukola bulungi, buli kimu obusimu bw'omubiri, body of living organisms. Kakati mutereeza bulamu, metabolism, naalimu ebiti bibiri. Waliwo enkyukakyuka ez'ebuziba egenda mu maaso mu mibiri gy'ebiramu, enkutuzi oba kakutuzi, katabolism, nga omubiri gwokukola ku mmere gy'olidde. Kati enkyukakyuka ez'ebuziba ezeetagisa ze zikutulakutula emmere gy'olidde, ntabuliro. Okwokya amanda, ntabuliro. Bw'oteeka ekisuzo mu mmotoka okusimba physical changes, zino zirimu okusobola. Bw'oddira obulo n'obuteeka ku jjinya n'otaba kubusa, enkyukakyuka ya buziba ey'okungulu si yebuziba, enkyukakyuka ya kungulu si yebuziba. Okusobola nkyukakyuka ya kungulu si yebuziba. Okusekula omusenyu, n'oddira omusenyu n'oguteeka mu kyuma n'ogusekula, eyo nkyukakyuka ya kungulu, physical change si yebuziba. Okwasa amayinja n'oteeka amayinja mu kyuma n'ogabemetula n'ogasa, enkyukakyuka ya kungulu si yebuziba. Okukalakata ekyuma, scraping metal ng'omusumaali, obukalakata obwo ziba nkyukakyuka za kungulu si zebuziba. Okwasa enku, tosobola kuva ino okwasa enku n'okivejjula n'ogamba nti wabaddewo enkyukakyuka ez'ebuziba, eba nkyukakyuka ya kungulu. Okusaanusa ekyuma nga kano, okusaanusa ekyuma eyo nkyukakyuka ya kungulu si yebuziba. Amazzi okukwata omuzira, eyo nayo nkyukakyuka ya kungulu si yebuziba. Omuzira okumerenguka, the melting of ice, eyo nkyukakyuka ya kungulu si yebuziba. Okuluma n'okugaaya emmere, eyo nkyukakyuka ya kungulu si yebuziba. Naye omubiri bwe gutandika okukola ku mmere gy'olidde okugijjamu ebiriisa, eba nkyukakyuka yawa yebuziba.